ekyettanirwa abavubuka abato abakyalina ebirooto. Naye ekyo tekibawa buvunaanyizibwa, kibawa layisinsi kugamba nti kubanga muli bangi abavubuka abato n'ekyo muli bannantagambwako. Era sisobola kugamba nti nze nga ndi mukulembeze mu NUP nti nja kutambulira wakati mu bumenyi bw'amateeka n'okukkiriza abavubuka abatyoboola abantu, kubanga embeera ey'okwewulira eryanyi tegina gwegenda kuyamba. Sajja fuba. Embeera ey'akasajja fuba. Nti nze nja kumwanganga nga sirina mapeesa, ate bw'onoogeetaaga n'ogatungisa ki. Ate era ennyanja embi eyekwasa ku nkanaga yetukozesa ebyobufuzi n'abantu betwandikoze nabo byabufuzi. Abantu abamu balina kukulemberwa, balina okukiza bakulemberwe sobola okutereeza eggwanga. Si buli muntu nti ajja kukulembera abantu. Abantu abamu balina kukulemberwa era nga balina okugambibwako nti kkiriza okulemberwe mu lutabaalo luno. Tulinga nga batudde ku nsuwa y'amalwa. Mwagala kukulembera abantu temuwuliriza. Bakkirize bakulemberwe. Bw'oba toyagala kukulemberwa era ofa ojeera. Abakulembeze bonna gye muli mulina okwegendereza abantu abataddewo embeera ndi balina omuzindaalo omunene ayogererako, gundi awulira byogera wabitegedde ddi, gwe wooli gw'otegeera buli kimu. Katonda yakuwa ekyensuso buli kimu gw'okitegeera. Sebo ndi musajja muyivu ekimala naye si buli nsonga ndi ngitegeera. Ensonga erina okuteesebwako ntusobola okutambulira mu ggwanga ng'akwata obuyinza aggalira banne, nga buli akwata obuyinza abatalina buyinza bagenda mu buwaŋŋanguse kubanga y'embeera eriwo. Ebyo byo biteesebwako binayogeddeko mu nkola eri framework